okuva omusana we gwatandika tegumpisiza bulungi ate ne bwegatamu ekisiibo naye olunaku olwaleero size kuyomba nga bulijjo leero nze mu ngeri yakuteesaganya kuwaŋŋana magezi mpozi nakuyambagana kubanga sometimes okuyomba si kwe kugonjoola ensonga ate on the other hand mwezijukira mama wange byeyaŋŋamba sirina kwemenya nnyo nansi so olunaku olwaleero abula abadde agudde mu mbiza nga omusajja wattu twati era omede size kuyomba naye abadde alugudde musajja wattu naye yeerabiddeko n'agamba ayayayayaya maama nyawo so olwaleero wamma kyetugenda okwogerako kino wammanga ate oyo naye kale olunaku olwaleero nina ensonga gyenzize twogeremuuko oba ensonga gyenzize okuba nga nganja Abanigeria mu UAE bebakyasinza erinnya eribi era kyoba olaba ng'ensonga lwaki makampani agamu gaba kansolinga era amakampani agasinga obungi waneno mu UAE tegawa Abanigeria mirimu era kyoba olaba nga ne visa zaabwe ziri expensive okusinzira ate ku nationalities endala lwaki olw'ensonga nti Abanigeria balina empisa embi Abanigeria beeyisa bubi naye Abanauganda ffe tugenda okuddako ate okubanga naffe tusosolebwa obanga tetwagalibwa nga tuweebwa mirimu makampani agamu lwaki Banauganda tulina empisa tuli bakozi naye ate waliwo omuze gwe twagumbuddewo okugenda okubanga ate gututeekako erinnya ebbi wano mu UAE waliwo omuze gwe twaguddewo ogw'okukansolinga mu kampanies zaffe omwana afuna omulimo n'agamba oba bali ne bamuwa amagezi nti genda mu kampani okole naye bwe giwera emyezi gy'omukaaga kiri very easy genda okansolinge ogende ofune kampani endala ofune esente ezikola ki ezisinga nosanga omwana ng'afunye omulimu gwa 15,000 naye nagamba guno omulimu gwefunye gwa 15,000 emyezi gyange omukaaga wegigwako ngenda kansolinga ngenda nfuna omulimu omulala kubanga zino sente entono neweebuuza amazima ddala Uganda eriyo omulimu gw'osobola okufuna akadde kamu n'ekitundu oba kabeera akakadde n'emitwalo 5 kizibu omuntu kyakufuna mulimu Uganda nga gusasula emitwalo 50 naye bakuwadde akakadde kamu n'ekitundu naye osigala tuli satisfied ogamba kogenda ofuna omulimu omulala ate n'okola ekyobusiru oba n'okola ekitali kya bugwenyufu n'ogenda maaso n'okansolinga nga tofunye mulimo tonafuna mulimo n'ogamba emyezi yange mukaaga gigweddeko kati kangende nkansolinge bwe mala okansolinga ngende wabweru noonye omulimo so be bantu bosanga wabweru nga bali sitaaka tebalina wakusula tebalina kyakulya ate ne bacomplaininga mu Dubai eyo kyanga ate mumbadde n'emirimu ate ne mukansolinga ate gye mukoma okansolinga jjukira nti libeera linnya libiri emuteeka mu zikampanies eri Banauganda kuba kati kampanies nyingi ez'enjawulo ezalekeddawo kubanga ziwa Banauganda emirimu lwaki kubanga bamanyi bagenda kuwa myezi mukaaga ogenda kansolinga obeera ota visa zaabwe n'obudde bwabwe for example nyina mukwano gwange yakedde ku makya okunkubirako nangamba Rozet this is too much mu kampani wano wendi twaliwo abaana baali bameka baali bana Banauganda naye twali bakozi era netubeerawo kaakabanga akaali kamala naye bwe balaba nga tuli bakozi ate tuli bagumiikiriza basalawo ne beeyongerayo ku employinga Banauganda 70 Abanauganda 70 ne baemployinga waneno mu kampani naye abaana emyezi gyali gigweddeko myezi mukaaga abaana nga 57 baresigninga bwe baresigninga ne bagenda wabwera okunoonya emirimu kyokka akugamba nti kwaba abaana baresigninga kuliko abaana nga 7 bokka ku 50 nga mu 7 kuliko abaana 7 bokka abafuna emirimu mu companies endala bana 50 bali wabweru babundabunda kati saawe bali mu overstay era bamugamba kati tukole tutya tusobola okukomawo eyo bewe bosanga basula ku union sometimes ne tubabuuza nsonga ki nabo bajja ne bakubulira fake stories for example enaku zino bali mukuba nnyo ba agents but on the other hand bw'okitunulamuuko ne ba agents abamu si bayaye si bafere naye batwalibwa bubi mu ngeri emu oba endala lwakuba nti tewaliwo bagundi bagenda kujja kukyogerako ba agents batya okujja mu kamera okweyogerako okwewozaako kwogera ekintu ekituufu naye singa afunayo agent omu ng'asobola okulambika ensonga mu butuufu kijja kuba kituyambako okumanyako ku both sides okiraba ne tutamanya ku bakozi bokka wabula netumanyako ne kuba ki ne kuba agents nabo emirimu gyabwe bagikola batya nabo babeera disappointed batya ngaffe aba Nyondo squad of course tetukkiriziganya na kintu kya kuba muntu
era enkola yaffe gye twateekawo nti omwana wabeera abbiddwa mu butuufu nga abbiddwa nga takoleddwa ekyo kyateekeddwa kukolebwa oli nga yidde ssente nga tamuwadde mulimo tusika n'omuntu oyo mu buntu bulamu ne tugezaako kumugamba okusasula bw'aba nga tasobodde kusasula then tubiteeka mu poliisi naye ffe tetukuba kubanga wano mu UAE sina mu UAE wokawoka teri teeka liriwo lirina kuba muntu naye nga ekyo kyonna ekigenda mu maaso oba oli awo abamu ba agents babakuba nga tebalina na musango so munansonyiwa sigamba nti lwakuba nti giyitemu ssebo webale nnyo bali ddala ate n'oyo naye agiyiseemu muli b'amaanyi webale nnyo mwebale ddala mumusinga kaakati abo bagents lwakuba nti basobola kuvayo ne boogera mazima naye okusinziira ku kyenalabyeko nange kyenneewuliriddeko ba-agents abamu sometimes bakubwa bwereere sina agent yampadde ssente kubanga nze ndi neutral mpuliriza sides zonna lwakuba nti kyabulidde oli ejo okujja mu kamera abeeko nekyatangaaza nekyayogera for example it is 2 weeks back nyina omwana yejja nangamba Rozet search and search yabba ssente zange namwe sitafunire omulimu natagufuna nenga ndaba omukyalo oyo nenjogera naye maaso ku maaso nemuga omwana yakuwa ssente notamufunira mulimu lwaki ssente waziya tumufunidde mulimu tamuddiza ssente omukyala nangamba Rozet abantu tebasobola kugamba amazima okiraba naye omwana oyo namuleeta mu kumuleeta nemufunira omulimu gwali gwa 13 nga yagala gwa 15 n'agugaana kyaso we yagenda nemufunira omulimu gwa 12 nagwo n'akola ki n'agugaana omwana akyali ku visa ye ng'ekyaliko ya myezi emeka 3 naye omwana akatuka akaseera nga visa egenda kuggwako nga ye yeeyuna ntira okuba alina emyezi gy'emeka 3 n'akaseera kulamusiza taata owulidde so akaseera katuuka ng'omwana asigazaako weeks nga 3 visa yo okuggwako n'alyoka ate nga ajjadduka nkwegayiridde ate kakati nfunire omulimu onooguba gwa 10 nyamba ogumpe omukazi addamu n'anoonya omulimu naye ng'omulimu tegulabika akaseera ako omwana asembera okuyingira mu university kwe kujja nga yeekubira omulanga ate Rozet kakati labayo omukazi wuno naawe ogenda omukazi okumubuuza ekituufu omukazi nga nyonyola bwalo naye nga wetegereza oba ng'olaba ensobi yaani omulimu gwaliwo gwa 13 omwana n'agugoba mbu yagala gwa 15 olw'olukumi ne gujja ye n'agugoba naye nga Uganda mulimu ki gwogenda okufuna guwa kakadde kamu emitwalo 3 ba 20 bakakadde kalamba ku ssaawa esembayo n'awuza yanzibya ali mu kunsula mu overstay naye nga si kyekituufu so nammwe abaana mweddeko obanga omuntu akuwadde omulimu nga weeguli agukuwadde genda okole aye nammwe abagamba mbu tugenda gatukole emyezi 6 sima tukumawo tukansolinge mukola kintu kikyamu nnyo mumala okansolinga nga tumaze kubeera assure of the job ekyobeera ogambe tugenda ofunayo omulimu sooka okonfaminge nti obange na kansolinga omulimu gweguli nafunye ofa leeta kituufu ngenda kukola naye gwogenda n'okansolinga bagamba nti nyama ntono okaana eri muki mu nkwawa ne gwosalawo n'okansolinga nga wona nakufuna mulimu nomala n'ogenda mu overstay ate bwomala newekwasa agent yakuleeta oluvannyuma nga yakuteeka ku mulimu naye gwe n'okansolinga ate noddayo gyali n'omugaa ate kakati njagala oddemu ofunira omulimu nga ate yagukufunira kati awo agent omusango guba guli luddawa so nsabyo agent omu yekka nga teweetera nga teweeryantama tubeere nga ate tukuba ku sides 2 tulabe ekituufu kyekiri luddawa kubanga according to my research nyina kyenazudde kyembadde sikola ki simanyi sometimes omwana agenda kujja kugambe ku side ye tunakulya side ndala kumbe nga ate ali mu kulimba so n'olw'ensonga eyo nammwe abeera bazze nga mutugamba what you're going through mujje nga muli genuine mutuwulira ekintu ekituufu muleme kutukozesa nsobi oba kitegeera mujje nga muli genuine nga kyemwogera kyekituufu ge mazima kubanga tulina okubuuliriza naffe okumanya ekigenda mu maaso so n'olw'ensonga eyo kyekyo kigenda mu maaso naye nga mbajjukiza bannayuganda mwenna abali waneeno mu UAE n'ebweru wa UAE mwandyagadde okuba nga mujja waneeno mu UAE mukozesa Speed Express Tours and Travel erina branches 2 waneeno mu UAE erina Abu Dhabi mpozi ne Dubai nawo erinawo branch gwona ali mu Dubai osobola okujja ku Binias ekizimbe kiyitibwa Dera Tower era nga kiri opposite Binias bali ku 2nd floor ojja kuba nga obalaba bulungi nnyo ate mpozi naawe ng'oyagala kola visa change of course kosa Speed Express Tours and Travel olw'ensonga nti bangi mubbiddwa n'owo omuntu ssente akola visa change atagikola aye n'okumawo nti ate balidde ssente zange so mukozesa Speed Express Tours and Travel enamba zaabwe musobola okuzifuna era musobola okuba followinga ku social media platforms zaabwe gamba nga Facebook, Twitter, Instagram, TikTok musobola okubasanko nemufuna enamba zaabwe ez'essimu oba ne mutufollowinga Nyondo Media of course ku screen zibeerako enamba zaabwe nembeera nga mubafuna bulambalamba so bwe ludda ate kuba Brewster Coffee Obsession Academy aye nabo balina branches zaabwe 2 bayigiriza abaana okukola Brewster okukola coffee so that is barista so gwe wena entaze okuba nga ofuna omulimu ogw'omuntu wano mu UAE oleme kubonaabona nnyo oba wakava Uganda oba oli Uganda ng'osuubira okujja waneeno jangu weeyune aba Brewster
Coffee Obsession Academy obere ng'oyiga nabo obere barista omukugu oba omusuufu otojja kulemerwa kufuna mulimu waneno mu UAE. Bali mu UAE gamba nga Abu Dhabi, mpozi waneno ne Dubai. Gwe wenna yandagadde okumanya ebisingawo genda ku social media platforms zaabwe gamba nga TikTok, Twitter, Instagram ne Facebook ojja kuba ng'obasanga. Kuba n'ojja ku Nyondo Media YouTube channel of course ku screen ojja kuba ng'osangako Brewster Coffee Obsession Academy ne namba yaabwe kweri. Weeyigire omulimu ogw'omutwe ate omala okukuguka nabo basobola okuyambako okuconnectingako gy'oba ogenda okola. Ate nga gwe wenna yandiyagala okuba ng'olabikako obulungi nnyo oli mukyala oyagala olabikako obulungi naawe onyirire kozesa Mukasa Services ate bo basangibwa Deira era bali ku Deira Park. Bw'otuuka Deira Park osobola okuba ku namba zaabwe ate ng'era osobola okubasanga ku social media platforms zaabwe gamba nga TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Bw'oteeka mu buteesi Mukasa Services ojja kuba ng'obasanga. Bakola buli kika kya nviiri ate ng'ebbeeyi yaabwe yakuteesa. Bakola buli kika kya nviiri, bakola buli kika kya njala, bakunyiriza, bakuyoyoota. Era naawe gwe wenna oyandiyagadde okuba ng'ofuna akafo ak'okwebakamu ak'okuwummuliramu nga tolina kutaaganyiza olina mwagalwawo oyagala mufune akadde akalungi era kosaba Mukasa Services obere nga tofuna accommodations ennungi ofune akadde akalungi n'abaagalwabo. So katukomewo ku point. Mikwano mugenda okukola cancellations nga mmaze okufuna emirimu. So nsabayo agent omu yekayekayeka asobola okubeera genuine ajje atubulire ekituufu nabo kye bafeesinga. Tusiganye okuwulira side z'abakozi ne tuwulirako ku side z'abakiza agents kubanga nabo beekwese tebavudde kutubulira kituufu oba owulidde mukwano gwange. So wiki yabadde ku kamera olunaku olwaleero bingi ebyokwogerako naye kankumu wano olunaku olwaleero ngenda kukomerawo abaana bano abaddukawo ne baleka emirimu gyabwe abava mu biyumba ne baddukayo ne bajja wabweru nga balowooza obulamu gye businga okubeera. Then ne bano abava ku mirimu gyabwe ne bajja ne bafumbira mu bed space ne babeera omwo n'abasajja baabwe ne bagaana okuba ne beerabira ebyabaleeta okuva e Uganda. Nabo ngenda kuboogerako mu episode egenda okuba ng'eddako era ngenda kwogerako n'abo abaweebwa emirimu ngenda kwongera okukyettanyaako abaweebwa emirimu ne mugaana okugikola nga mugamba ssente entono nnyo omala ogenda mu zovasite ate ne musumbuwa abantu. So nakwalawo tukomye kansubire nti siyombye just kubadde kuwabulamuko na kwogeramuko. Mubeere bulungi wiki yabadde ku kamera mbaagala nnyo mutugoberere ku social media platforms zaffe zonna Nyondo Media TikTok, Nyondo Media YouTube, Nyondo Media Facebook, Nyondo Media YouTube channel. So subscribing onyiga akale mutufollowing forever and ever and always we're giving you the best. Mwebale kutwagala ne kutufollowing.